We shall live in peace. We shall live in peace. Ebi byagambwa kitewe kikuru kya People's Front for Freedom Katonga Kampala omurukiko rwayitabamu abanyamahurire abashagiki b'ekibiina abarikwenda kwesimba hamwe n'eminyeto. Honorable Ssemujju Nganda yagira ngu erizooba Dr. Kizza Besigye yaheze ebiro 210 okwiha kooti y'amahe emusibe ebiro 2 eby'okwikumi hamwe na Hajj Obed Rutare kandi nk'ekibiina kya PFF Kizza Besigye ahabwa ebikorwa byakozire akiri muto mpaka hati. Kuchanga asindikibwayo kooti y'amagye yavaawo ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekumi ne Hajj Obed Rutare. Dr. Besigye ffe aba PFF n'abalala abaagala eddembe tujaganya nnyo okulafuubana kwe kubanga mulenzi muto ng'ali mu Aga Khan Hospital e Nairobi yalekawo omulimu gwe n'ayingira ensiko okulwanirira Uganda egyo yasanga ba Museveni. Honorable Ssemujju Nganda tiyagarukiraho yahamya ngu n'obukirabe kiri ngu Dr. Kizza Besigye aruruzira PFF yakozesa ekishushani kye okujaguza obumanzi obwakworeka. Era kyemuva mulaba ku lunaku luno olwaleero twamutaddewo wano ali ruzira naye tuli naye wano at least mu kifaananyi kye. Honorable Ssemujju Nganda yagamba ko erizooba Dr. Kizza Besigye yasya emyaka 69 arikulwanirira ihanga rye kandi Besigye akatandika kulwanirira ihanga rye aha myaka 24 y'obuto. Omwaka guno Besigye awezezza emyaka 69 ng'akyalwanirira Uganda. You can imagine omuntu yatandika ku myaka 24 ku 69 Besigye tomusangangako ng'ali ku beach ayambadde empale ennyimpi ali mu kulya byennyanja. Honorable Ssemujju Nganda yashobora ekibalabiremu n'ekitongole ky'ebyobururu omukuhandikisa ekibiina kyabo. Mujjukira twatandika nakuwaayo linnya kala ezo emyezi kati nagumu. Electoral Commission tugyebaza naye ate ne twemulugunya olw'obudde obungi bwe batutwalidde. Obudde obwo bwe batutwalidde si bwe bateekwa okuyisaamu abantu abawandiisa ebibiina kiviiriddeko abantu okutandika okugula ebibiina ng'abagula bizinensi. Kabazuguruka Michael kandi ogu niwe chairman w'akakiiko k'ebyobururu omu PFF yagira ngu foomu zaaheze kuteekateekwa ezaabo abarikwenda kuza omu karuuru. Tumaze okuzisindika mu bifo eby'enjawulo n'ebitannaba kufuna zijja tujja kuzisindika ku mikutu ku WhatsApp, Facebook, email n'emikutu emirala tugenda kuzibatuusaako. Yayongera yahamya ngu NEC neeza kushutama wiiki egi okugamba aha nsonga y'engenderwaho hamwe na roadmap ya PFF. Era bw'emala okuziyisa nazo tugenda kuzibasindikira twongere okubatangaaza tutye bwe tugenda mutendera gye tugenda okuyitamu okufuna bakandidate abagenda kwesimba ku tiketi ya PFF. Yagira ngu ihireho abari omu karuuru k'eminyeeto misho mu kibiina tiine entebe zindi zarangirirwe bita abantu batandikire kurangirira omu butari buteeka. Okujjako abo benjogeddeko abali mu bululu obw'abavubuka naye buli obulala obujja teri ku ffenna sinze si Honorable Ssemujju. Nkunya amasimu mu bitundu eby'enjawulo nga bagamba nti gundi ye amaze okwerangirira nti engeri kuteekayo ebipande ye yaaliwo. Ekyo si kituufu. Yayongera abala barikwenda entebe yonna okwetebekanisa kwesimba. Abalowooza nti ekyo ekifo kibagwanidde olwo olulimi ndukozeseza mbugenderevu si byakweyagaliza naye bw'oba olowooza nti ekifo kikugwanidde vaayo weesoboleyo ujje ovuganye n'abalala. Amakuru agagasha kwa Ivan Nyesiga ahabwa Tayali West omuri Kampala. Be free. Uganda will be free.